tereza obaluyingiramu wabula bwagenza okukyolunaku olwa Sande ng'omusajja talindize na nnaku 2 kuyitawo era yagenze ku mutimbagano gwe era bw'atyo n'alwekayo obubaka buno n'agamba nti we have completed our successful attack on the 3 nuclear sites in Iran including Fada, Natanz and Esfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site of Fada. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now, this is the time for peace. Thank you for your attention on this matter. Ekigambo now, this is the time for peace. Yakitadde mu nnyukuta nnene omuntu n'akubuuza ekibuuzo ddala kana akaseera kaba ka mirembe nga ggwe okutta ennyonyi zo n'ozisindika ne zikuba enfo za Iran 3 eza nukiriya naddala enfo esinga okuba ey'amakulu eya Fada oba otegeera bulungi ate nga kyavudde kuba nti baaganya okukwatagana ne pulezidenti wa Israeli teyakomye okwo n'agenda n'ayogerako ne bannamawulire okumala eddakiika 3 era n'ayongera okuba nga takkaatiriza ebigambo byebimu tulumbye n'amaanyi munywanyi we owa Israel Netanyahu yavudde n'agamba sirabanga ku muntu w'amaanyi nga ggwe oli musajja w'amaanyi era ensi erisigala ekola ki ekutenda tegeera bulungi kati otuwe kwani tuwe ku Netanyahu kasonto tusomye ebigambo bye kaleza nnyo oyo Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable... Kati, ekibuuzo. Automatically, abadde asuubirwa okuba omutabaganya amaze okulonda oluwe. Leefu. Akubye omuzannyo omwe ekikonda ate amugamba lwaki ozannya bubi kati ekibuuzo ate nga support yo tebagenda gijjawo kakuba European countries zonna ziri kusaidia kati ekibuuzo luno olutalo lunagwa kati nsi lwakuggwa ate kati lweyongedde kwa ekyokubiri America ensonga ki eziyinza okuba nga zagiwalirizza okukuba Iran nkaseera nga wiiki ebbiri tetunazitambulako na nnaku mmeka yadde bbiri anti ekyabaddewo babadde mu lutuula pulezidenti wa America n'owa Iran ne bagaana okukwatagana jjukira yali yamugaa tobaako kintu kyonna kyokola leka ensi yaffe kuba eri super power yebeekola ebyokulwanyisa batandise okukola ebyabwe ne bagaana